Gavumenti yatongoza kaweefube w'okulwanyisa obwavu mu bannayuganda era omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni yatongoza enteekateeka ya Parish model gavumenti mwegenda okuyita okugabira abantu ssente ez'okwekulaakulanya nga zaakuweebwa buli muluka. Enteekateeka eno bannabyabufuzi abamu bazze bagikubamu ebituli nga bagamba nti ejjudde obutali bwenkanya kubanga emiruka egimu girina abantu bangi bw'ogeraageranya n'emiruka emirala kyokka bonna bagenda kuweebwa ssente zezimu. Bino byonna tebiyigudde gavumenti ttama era enteekateeka ekyatambula ng'okusinziira ku Idi Mbaraka Mayanja ng'ono yakwasaganya ensonga z'abakyala n'abaami mu minisitule y'ekikula ky'abantu. Agamba nti mu nteekateeka eno abakyala baakuteekebwa ku mwanjo nnyo kyokka nga kino kyakukolebwa nga gavumenti eyita mu kubangula abaami baagazisa abakyala baabwe enkola eno. Tulina okwogera n'abantu mu parishes tubagambe nti omwami bwe tuba nga tulina okukulaakulana omukyala naye mukkirize agende mu saako ekiseera ky'anaabeerawo nga bateesa akkirizibwe agenda ajjayo sente naye atuwa n'ajjayo sente bakugambe esente zino zagenda kusuubula. Mayanja atenderezza obuvumu n'obukozi bw'abakyala n'ategeeza nti singa gavumenti ebakwasizaako mu bye bakola eggwanga lisobola okutuuka ku nkulaakulana. Generally abakyala babeera bakeyalinga bajja kwongerako obugagga mu maka singa bakkiriziddwa okugenda okukola ki okukola. Abaami bafuuke bayambi kubayamba kubakwatirako. Mu nsisinkano n'abakyala ba UN Women gye bategese okwefumiitiriza kw'ebyo ebikyasoomooza abakyala omuli okukakibwa omukwano okutulugunyizibwa abaami n'ebirala. Mayanja agamba nti kye kiseera okwongera okusomesa abaami obulungi obw'enkola za gavumenti zeetereddewo abakyala naddala ezo ezisimbye amakanda ku nkulaakulana. Buli organisation amateeka gaffe ge tulina gagamba nti buli organisation mu Labour Employment Act gamba nti buli mukozesebwa ng'akozesa abantu abayita mu kkumi abeere ng'ateekawo etteeka eriziiza abakyala okubeera nga babatwala mu mbeera ate sexify nekitegeeza nti kumutunuza mu mbuga za sitaani zokka n'ebigambo ebibi omuntu byosobola okukozesa omukyala. So as UN Women we are focusing on 4 big impact thematic areas. The first one is on governance and participation in public life of women, and especially also young women, on women's economic empowerment, on ending violence against women and girls, and then also on women, peace and security, as well as all the work that we do in the humanitarian action. Kati abakyala beegattira mu UN Women nga bali wamu n'ekitongole ky'ekikula ky'abantu bakusisinkana okulaba nga bongera okutema empenda ku ngeri ebiseera by'omukyala eby'omu maaso gye biyinza okulongookamu. Stella Nandawula ne Jackie Nantale, BBS Telefina. Kale kakati eggulire eryo lye litutte mu katundu kaffe akagazi